bintu nafunye buvunaanyizibwa sikuga mu bintu ng'abamu bwe balowooza. Nkolaganayo ne sipiika egenda kubeera etya? Ofiisi bbiri tuziggyeko n'abantu abazirimu. Waliwo ofiisi eya sipiika, ofiisi eya leader of opposition. Kaana akatambi Kajjowero Ssenyonyi wabadde abuuzibwa ebibuuzo ku nkolagana ye ne sipiika Anita Mongi butya bwegenda okubeera mu kisanja kye kino kyayingidde eky'emyaka 2 n'ekitundu nga ye leader wa opposition. Bannayuganda bangi babadde beebuuza nti Jowero Ssenyonyi atakolagana na sipiika Anita Mongi banaasobola batya okutambuza emirimu. Bannayuganda beebuuza Jowero anaamalako. Ababadde beebuuza ebibuuzo ebyo Ssenyonyi wuno ng'akwanukulira ebibuuzo ebyo ebimubuuziddwa bannamawulire ku nsonga y'okubeera nti akwatagana ne sipiika Anita Mongi. Tekyetaaga kuba nti ndi mukwano gwa sipiika ndi mukwano gw'ono. Honorable, already speaker bwe babadde bakutongoza. Honorable, kulika kugwa mu bintu. Nafunye buvunaanyizibwa sikuga mu bintu ng'abamu bwe balowooza. Nkolaganayo ne sipiika egenda kubeera etya? Ofiisi bbiri tuziggyeko n'abantu abazirimu. Waliwo ofiisi eya sipiika, ofiisi eya leader of opposition. Buli ofiisi ng'erina obuvunaanyizibwa bwayo. Nga bwe nzize ngamba abo nga bagamba nti kakati gwe ne sipiika tebuli ba mukwano, si mukwano gwo si kyaliwo. Ningamba bannange tikyetaagisa kubeera kyaliwo sipiika. Ekyetaagisa buli omu kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe nakwewa kitiibwa. Ekyokubeera nti tulina kubeera ba mukwano si tteeka, kubanga ne mu kampuni osanga abantu abakola ng'abamu ba mukwano abalala si ba mukwano naye ng'emirimu girina okutambula. N'ewaka osanga abooluganda abamu ng'abamu yeeza alina mukwano gwe nnyo naye nga balala si ba mukwano wa saaki naye nga babeera wamu. So ne wano tekyetaaga kuba nti ndi mukwano gwa sipiika ndi mukwano gw'ono. Honorable, already speaker bwe babadde bakutongoza. Sipiika yakulabudde nti ebintu bya palamenti birina kutambula ku ngeri ya palamenti, si politics ono ow'oku nguudo. Ekyo kitegeeza ki gy'oli? Simanyi gwe walibuuliza kubanga yakyogedde. Ekyo tekikulaga nti already waliwo okulabula okw'enjawulo kwakoze? Eky'omukisa omulungi ndi munnamateeka. Amateeka nga manyi era galambika bulungi obuvunaanyizibwa obwange nga leader of opposition bwe nina okwasaganya. So amateeka go nga bwenzize ngatuukiriza ne gye mbadde mu kakiiko ka Senaki jasigala nga ndi ku mateeka okuteeka kazito ku gavumenti ekiri mu tteeka, keeping the government in check, okugirondoola okulaba nti yeekola ebisaanidde okukolebwa. Olowooza okukola kino tekyetaaga okubaawo n'enkolagana ennuŋŋamu. Buli omu alina ategeera buvunaanyizibwa bwe ne tuweewa ekitiibwa mu kukola emirimu gyaffe. Already speaker yaganye ekifo kya honorable Zaake kye mwabadde mumulonzeemu. N'agamba ebyo byabadde byanswa. Ekifo ekyo tekitandise ku luno, kyatandika mu paalamenti ewedde era kizze kibeerawo ebbanga lino lyonna nga kimanyikiddwa ne ofiisi weeri ng'eriko n'akagambo deputy chief opposition whip. So yes, ekifo kiyinza okuba nga tekiri mu constitution naye nga kyateekebwawo olw'okuddukanya obuvunaanyizibwa. Era waliwo ebifo ebimu nga weewaawo tekiri mu constitution as such naye mukola emirimu ne mulaba nti kino ekifo kyetaagisa olw'okuddukanya obuvunaanyizibwa buno. So bwe kityo bwe kiri. So wagamba nti kiri mu constitution, yes, mutuufu tekiri mu constitution naye kyateekebwawo okuddukanya internally ekitandise kaakano. Yes, speaker yagambye mu rules of procedure za parliament tekiriimu. Era ekitubuzo nakyo nkizzeemu tekiri mu structures ez'amateeka, ife tukitonzeewo. Lopo, era bwe tujjidde mu kiseera kino nga abakozi abaweerezebwayo ekibiina kya NOP contract zaabwe baaganyozizza obujja. Kino tekiraga bad blood, enkolagana already etandise okubaawo wakati wammwe ne kulembeze ba palamenti. Kyennagambye nti ngenda kwengejiga okusooka okutegeera kyabaddewo kitya, lwaki zino contracts tebaagala kuzirenewinga era ensonga zino zize zitambula zitya, luno lwaki kiri bwe kiti, era ninza okuwulira okuddibwamu kwe naafuna kubanga kino kyabaddewo nga sinayingira ofiisi. Bwe kibanga kye kituufu era nga ansa ze bajja okugenda kukola kyekirala, awo bwe tunaatuukawo tujja kulaba kye tuzzaako. Ababaka ba palamenti abamu honorable baadde beemulugunya nti bali tojja mu nkiiko zaabwe. Nkiiko kyezo eza opposition Uganda Caucus obali tojjaayo. Wakabeerawo meeting eza Uganda Caucus. Waliwo enkiiko ezibadde ziyitibwa Lop omukadde
nazo badde tozeetabaamu ero. Shadow cabinet, so committee chairperson ayinza obutabeera mu buli meeting ya buli week kubanga meeting nga bwe begenda maaso ate ndi mukubiriza lukiiko lwa Kosase olaba okati nga sobola kubeera mu meetings ebbiri nga ba committee chairpersons tetubeera mu buli meeting kubanga meeting bwe ziba zigenda maaso naffe tuba tukubiriza enkiiko committee zaffe naye nga era tufuna time netujja mu meetings ezo ne tuwa update naki ebyo simanyi wawe mu bijja bannange amale galaze nti obadde tozigendamu anti nga kiyinza kubeera mu buli meeting kitegeerekeka so simanyi obuzibu obwo wawe buva naye emirimu gijja tambula. Honorable Joel katumaliriza abantu basuubire ki mu buweereza bwo kipya kikyozeese? Nja kwesigama nnyo ku mateeka wentandikira nga munnamateeka keeping government in check kuba kulondoola gavumenti nakugiteekako akazito kulaba nti ekola ekituufu sente y'omuwomusolo ekozesebwa etya service delivery obuweereza buli butya bino ebyokutulugunya abantu ebyokubabuzaawo okubalaba nti tubateeka ku nninga ku nsonga zino naye buli n'oli abaddeko byabadde akola honorable kakati oyagala tulekeraawo bikola abantu baagalayo ekipya bajja kiraba abamu ku ba MPs baagambye nti goli junior nnyo mu parliament business okusinga kuba abamu bamazemu ebisanja byena ogenda bakulembera otya kakati olaba ebintu bino saagala kubijja nnyo kumwe bannamawulire simanyi nga tewali yaŋŋambye nti goli junior nnyo ojja tukulembera singa kwenjawulo kwakoze oyo ye Joel Ssenyonyi leader of opposition omujja nga yakakwasibwa ofiisi ye yeeweze okukakkala by'emirimu nga bannayuganda bye bagimusuubiramu yeeweze obutassa mukono okubanja bannayuganda abaabuzibwawo yeeweze obutassa mukono okulwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda erityobooleddwa ensangi zino bannayuganda babadde basuubira okulaba nga leader of opposition yateekawo embeera ku babaka banne bakulembera balabike nti waakiri beekandaga obutadda mu palamenti okutuusa nga abantu baffe abaabuzibwawo bafunye obwenkanya. Mathias Mpuuga Nsamba abadde leader of opposition ekyo yakikola wabula yatuuka ekiseera abantu be ne baddayo mu palamenti nga tetunafuna bwenkanya. Bannayuganda bonna amaaso ku luno bagatadde ku Joel Ssenyonyi bagamba nti anaakitukolera wabbo kye beesunga okulaba nga waakiri palamenti yanukudde nti abantu abo abaabuzibwawo bwe mutabaleeta ekintu kigenda kwonooneka kubanga opposition bw'etabeera mu palamenti eyo teba palamenti. Ku luno bannayuganda kye basuubira mu Joel Ssenyonyi bamusuubira okumulabamu ekyo ekintu waakiri ataddewo embeera nga opposition eddamu kukiika singa banaabeera tebaleese bantu abo. Joel Ssenyonyi mwetegefu okukolagana na buli muntu emirimu gy'agenzeemu si gya kusikamugwa nti kusikamugwa na sipiika tetulina kukwatagana akugambye nti ye munnamateeka era agenda kukola ebintu bye ng'agoberera mateeka. Katusuubire okulaba ku bukulembeze bwa Joel Ssenyonyi nga bannayuganda bwe beesunze bamufunemu ekyo kye baagala ate naye tumusabira atuukirize obuweereza bwe aswaze abalabe be abo ababadde bamulimirira nti agenzeeyo nga junior nnyo tajja kusobola kukulembera babaka banne. Tumwagaliza obuwanguzi kubanga tumanyi nti asobola kyakola akitegeera. Nyuwinga era ensonga zino zize zitambula zitya luno lwaki kiri bwe kiti era ninza okuwulira okuddibwamu kwe naafuna kubanga kino kyabaddewo nga sinayingira ofiisi bwe kibanga kyekituufu era nga ansa gye bajja okugenda kukola kyekirala awo bwe tunaatuukawo tujja kulaba kye tuzaako. Ababaka ba palamenti abamu honorable baadde beemulugunya nti bali tojja mu nkiiko zaabwe. Nkiiko kyezo eza opposition Uganda Caucus obadde tojjaayo wakabeerawo meeting meka eza Uganda Caucus waliwo enkiiko ezibadde ziyitibwa Lop omukadde nazo obadde tozeetabaamu ero. Shadow cabinet so committee chairperson ayinza obutabeera mu buli meeting ya buli week kubanga meeting nga bwe begenda maaso ate ndi mukubiriza lukiiko lwa Kosase olaba okati nga sobola kubeera mu meetings ebbiri nga ba committee chairpersons tetubeera mu buli meeting kubanga meeting bwe ziba zigenda mu maaso naffe tuba tukubiriza enkiiko committee zaffe naye nga era tufuna time netujja mu meetings ezo ne tuwa update naki ebyo simanyi wawe mu bijja bannange amale galaze nti obadde tozigendamu anti nga kiyinza kubeera mu buli meeting kitegeerekeka so simanyi obuzibu obwo wawe buva naye emirimu gijja tambula. Honorable Joel katumaliriza abantu basuubire ki mu buweereza bwo kipya kikyozeese?
nja kwesigama nnyo ku mateeka wentandikira nga munnamateeka. Keeping government in check kuba kulondoola gavumenti nakugiteekako akazito kulaba nti ekola ekituufu. Ssente y'omuwomusolo ekozesebwa etya, service delivery obuweereza buli butya, bino ebyokutulugunya abantu ebyokubawuzaawo kulaba nti tubateeka ku nninga